Sabu. Choka. Ja nga balete ebintu tuziganye mpola obudde kwa kamba ffe balina engagement nogo gole emyala URA oye? Oye! Yes. Kakati bannange mwebale nnyo omulimu gwe mukola era tuli wano nga Commissioner General Mwami Musinguzi yatuweereza n'agamba tasobola kuya Christmas nga tawadde ku mikwano gye ka Christmas. Ebintu mulaba bivudde mu ntuuyo z'abakozi ba URA bafuna akasente katonotono batandika okugenda nga bakasonda nga bakasondera kumwe wekaweramu nga tuwezeemu netugamba tugulemu ku bintu sukaali byonna muceere biki byonna byonna ebyo tugamba Mwami Musinguzi n'agamba tajja kulya Christmas nga temulidde Christmas. Naye kyempadde nalo bagamba eno yentandikwa y'okukolagana URA n'emikwano gyaffe egituyamba emiri wano e Nakawa. Era mwina abantu ab'amaanyi abatwagala ennyo mu meeya waffe ne town clerk. Era mbadde nnyumyamu ne meeya wano n'aŋŋamba nti era atuwandikira ebbaluwa nga agezaako okugamba nti bannange muveeyo gye muli. Ebbaluwa neetuuka ku mmeeza y'omukulu Commissioner General n'agamba naffe katuveeyo gye tuli. Sitambudde nzekka, tambudde ne mukama wange Commissioner Ligo Madamu Donovan. Ebyatambula nga bakitawaanya basolooza ssente mutwe ssente. So ngenda kukomaawo era mbadde nsaba mukama wange Commissioner Donovan, if you can say a word. Anyo Luganda nga Robert owange siba amaanyi naye nze kubeebaza on behalf of the Commissioner General okubeebaza emirimu gye mukola. Mwebalire ddala mbalaba buli bwe mbeera ku luguudo mbalaba nga mulongoosa emmotoka ziyitawo muli awo obulamu bwammwe mugezaako okulininga drainage nga abantu bano nga bali brave ku mmotoka zino zonna ababodaboda bonna ne baba nga kale bali dedicated balongoosa mwebale tubalaba. Eno message ya Commission General agamba nti bannange tubalaba tuli wano e Nakawa mwe mutulongoosa mwebale tubeeza kubanga kati muba temulongoosezza ate tusobola okukola naayitawa ku nguudo zino. Mwebale byonna tubasiima nnyo era tetwagadde kulya Christmas fekka tugamba naye ate bano abalongoosa abatuyamba ne tubeerawo ne tubeera nga naffe tuli smart. Enguudo zaffe ne zirabika bulungi. Misana kiro enkuba etonnye bali awo balongoosa mwebale ddala naye mwebale byonna mwebale ne koosa eno yonna gy'oyina kubasaaba zensiimye olunaku luno tukuba essanyu kubanga twakyogerako nekugamba naye banaataani abakolera ani abalowoozezaawo kati eno kwegamba nti tubalowoozaako bannange byonna byemukola nga bonna balinda mmwe mwebalire ddala. Mpulidde bagamba KCC oye Asante sana. Buli omu yenna ali wano mwewale Jackson okubalaba
ekisooka obusoosa omuntu okukuwa n'okukuddiza guba mutima guba nakwagala si nti oba aba alina oba aba alina kinene bwe tufuna omukisa okuva mu kitongole kira URA okutuddiza n'okutusiima bye tukola ndowooza tuba tulina okusanyukirako n'okubeebaza era mbadde nsaba tusooke tubakubire mu ngalo. Commissioner, tulina abakozi mu Nakawa abakirininga ekibuga kino abakozi 730. Abakozi bano be baba supervising bemulabako buli omu avewe essaawa nga 10 ez'ekiro. Bwemulaba basanga ebizibu erusi babatomera ku makubo ng'obudde tebunnalaba abanyusa abava mu mwenge tufuna ebizibu bingi naye teri abajjukira so bwe mubajjukira ne mubaleetera ku kintu bwekitaba tuba tusanyuka era tusanyukiramu bwe batuyonja ffe ne batenda ffe okunyirira naye nga abatuyonja bano abantu abazuukuka ku ssaawa 10 ez'ekiro ne bajja ne batuyonza ekibuga. Tulina enguudo 73 muno mu Nakawa ezirimu koolasi bakiriininga abantu 730 bakiriininga enguudo 73 buli musi mutono buli munene. Balina ebizibu byabwe bingi ebira challenges tugenda tukolako naye bwe tufuna omuntu atukwatirako bibasanyu lyaffe. Idi wali era naye abeebazizza meseji ye executive director gyampadde balina agisomera bweru abadde nnimpi agambye please extend my thanks to the Commissioner General URA for the support and the partnership. So that is the message from the executive director of KCCA, Mr. Fred Musa. Saagala kwogera nnyo olw'obudde mbadde nsaba okutemeera the commissioner n'ekirungi ffenna tumanya Luganda commissioner waffe Ligo n'abakulu okuba URA mukwano gwange Kalumba kuba tulidde naye ebbanga ddene lwakuba taliiwo abantu baffe bayita ba frontline workers aba KCCA buli muntu yenna balamusiza nnyo Mukama mulungi obudde bw'ekiseera kyonna kubireko abantu baffe gye muli esisoye sibawulira nina essanyu ery'amaanyi ennyo nga mmeeya wa Nakawa era nze bannaye mu kutwaliza awamu njagala obategeeza nti Christmas eyange ewedde kasitake abantu bange bano ke mubakozeeko ne babanga nabo bagenda kufuna kusanyu ku Christmas Christmas eyange ewedde ne bwe siifune kyakulya mutukoze bulungi nnyo tusiimidde ddala Kamfulaka nga bwagambye eno ye ttiimu abakozi abali bagenda kumpi mu 8 abakeera okwera enguudo abakola myala n'ebirala ate nga sijja balimba n'akasente ke bafuna kaki katono ddala era batuuka wano oluusi mu lunaku nga luno nga tebamanyira kiddako nga tebamanyi oba banalya akawunga oba ekijanjaalo kuba ennyama yo tebagirowoozaako n'essukaali tebamulowoozaako n'enkoko naye nga beeraliikirivu naye era emabegako nga Mukulu Kalumba bw'ayogedde nawandikira URA nga njogera ku bantu bange bano banayi nawandiika nga mbogerako nga nsaba obuyambi naddala mu nnaku nga zino okuba nti URA tukwatirako waliwo yali amabegako naye bagamba wonna wodirwamu naddala waliwo etusaba visa netwala emyezi 3 tenakola ki tenajja naye bwejja era okola ki so banaye tuli basanyufu nti URA ekirowoozezaako tukolako nga bantu bafe ate era tuli basanyufu okuba nti URA eri mu Nakawa mwennyini mwekola ki mwetudde n'olwekyo ffe nga Nakawa ffe tulina okusooka okugifunamu era nga neebaza bino nyongerera okusaba kubanga Abaganda tugamba nti weebale akola ki amala ebitwogera okusaba betaaga reflectors nga bwe mukiraba
abakola ekiremmotoka zibatomera olwokuba tebasobola kulabibwa tebalina reflectors protective gear wezibetagisa n'ebirala gloves bwe muba mutukwatiddeko tujja kusanyuka nnyo eri abantu baffe bano tubebaza nnyo URA mwebalire ddala n'enkolagana gye mulina naffe nga Nakawa tugisiima era njaga mutuuse okwebaza kwange eri Commissioner General Mwami Musinguzi kati y'omu ku ba best friends bange era n'omukolo gwe twabadde nagwo wano gwa URA omu ku bantu Commissioner be yajogeddeko n'amugjayo n'amuyimiriza yabadde meya wa Nakawa mugambe kyakoze bulungi nnyo era nasanyuse nnyo yanzigyeyo nanebaza buli kimwe ekya URA okubanga mbeera nammwe tujja kwongera okutambula nammwe mu ngeri yonna ekirala mutwebalize engeri gyakyusizaamu enkola y'emirimu era namwebaza bwe twali kwotera twaliroza ku Africana namwebaza nti URA kati yakyuka kitongole ky'abantu kiwuliriza kiteesa era tusiima nnyo enkola eyo era tukubiza bannayuganda nti banna URA temugitya enkola yakyuka mukko bawuliriza bateesa naawe mwogereganya mujje bwoba emisolo gikunyigiriza na biki mwogere abantu bano mazima wansi wa Musinguzi bakolera ddala bulungi era tusaayo twebaza nnyo twebaliza ddala banaye abantu baffe ekirala kye mulina okumanya bino ebintu bye mulabyeko wano si bye byokka tebinaggwa bino bye mulabye wano sinakwota ebintu ebirala bikola ki gyebiri sigamba nti bijja mwaka gujja byazze dda birina we tubitadde temugamba nti ebirala bijja omwaka ogujja nedda bino bizeeko wano sampo kubalagako bitukwasa mutongole naye nga loleza ebintu gyebiri eyo era Christmas mugenda girya mweyagale musanyuke kibeere balabala bebaza nnyo bebalira tukubire URA engalo ez'amaanyi ennyo URA oye tubebaza nnyo bebaza Mwami Musinguzi oyo akati njagala okwebaza eyo ayinza okuba mwana oba bwatyo tukuze naye is my long time friend from youth. He was a very good judge in he had a state in youth politics and so on. We are so happy that our own Mr. Kalumba Robert is the one there. And not only there, but he has remembered his roots. Thank you so much. But we say that in our culture we say, webala marachi, tukyayagala ebintu ebirala era banaye batusuubiza bagenda kutwongera. Mwebalire ddala baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi. Omuntu ajja kukumirawo ka naye twagala okubeebaza nnyo nnyini ddala olw'okwefiiriza kwako akatono oba kanene naye nga akatono ke mulina ne mujjako ne mugamba nti abantu baffe abatuyonja nabo katubawe Christmas nabo basanyukeko. Twagala lwa ttiimu yonna okutiikera obubaka otwebalize nnyo bakulu bano. We are grateful. Era tusiima bwongerwa meya tusiima bwongerwa tukyali tusijaga tukyali beetaavu nnyo naye tukyayagala wabwe tugaba tukyali beetaavu nnyo tujja kuba tweyonoona naye tukyayagala. So twebaziza nnyo Sebo Town Clerk mukama waffe webale nnyo enkolagana ennungi n'abakulu meya webale okolagana bulungi n'abakulu. Nsembyayo Mwami Kalumba oyo nga Mwami Sadaati ono bw'ava ku ssimu. Mwami Kalumba oyo twagala okumwebaza kubanga naye nga meya bwamunnyodde nti avudde eri ategeera nnyo naye embeera zaffe era kyova olaba bw'aba n'epaasi gy'asobola okukuba soogedde bubi agikuba olw'okuba tutegeera embeera gye tuwangaaliramu. Sebo Katonda akuwa omukisa olw'ebyo ne komishona olw'okuba omutima ogwo mwatukubidde emundu mwabatabaddeyo baatuyise eyo naye bakulu bano batukubidde emundu era komishona olwo mukubire engalo tebyabadde obvious naye komishona oyo yatukubidde emundu
naye nga paasi yavudde wa Mwami Kalumba Ssebo Town Clerk ne Meeya. Mwebale nnyo mwebale ddala. Bano abakulu ono mukama wange tukwatagana naye bwe tukwasaganya emirimu. Nze ndi ssentebe wa Seven Hills Sacco, omukulu ono ssentebe wa Community Sacco. Amanya gange ze John Ronald Mutebi, Banda Circular Road, Nakawa Division. Webaza nnyo abayowala. Etuli batuwadde ekitabanga nawo. Mukama abawa omukisa, abawa amaanyi, abawa ebirungi byonna ekikukya byonna obulamu. Ekikukya byonna obulamu. Omuntu okwevaamu n'agamba kanzirizeeko ku bakozi bannaffe ku birungi bye bakola byonna bye bakolera ekibuga, naffe tuli basanyufu. Mukusanyuka okwange ate tubeera ndeeta mu luyimba. Katonda yeebale nnyo, Katonda yeebale yakumwebazanga emirembe gyonna, yakumwebazanga obuteddiza. Katonda yeebale nnyo, Katonda yeebale yakumwebazanga emirembe gyonna, yakumwebazanga obuteddiza. Obulamu bwe nnina ku nsi kuno buliko bwani, naye Mukama ngwabumpa ndikwebaza ntya, essanyu lye nnina ku nsi kuno liriko bwani, naye Mukama ngwalimpa ndikwebaza ntya. Takele Veronica kola mu KCC nga supervisor. Tusanyusa nnyo kulaba URA kyetukoledde olunaku olwaleero banaye tuli basanyufu nnyo kuba batuwadde ebyokulya, tuli basanyufu nnyo era nnyo tweyanze URA kyetukoledde era tusiimye nnyo. Kwaera batusuubiza bagamba nti waliwo wakyaliyo ebirala ebingi bagenda twongera banaye tuli basanyufu nnyo nammwe. Mwebale ddala kyemutukoledde mwebale. Yogera ku oyina abaana ewaka? Abaana nina abaana bana. Kati yogera ebintu bino bigenda bayamba kigamba nti tubadde tulinako obuzibu abaana bali waka. Ye kati bino ebintu bino bye batuwadde bino bigenda tuyambira ddala kubanga batuletedde ebitabo akawunga ku butuufu bate tunafuna omusaala gumaze gwa 11 nga letusuubira mu wiikera naye nga abaana oluusi badde basula n'enjala naye kati kana akawunga ke batuletedde omuceere bijanjalo biki ebyokulya tugenda kuwa abaana baffe bakole ki basobole okule basanyukeko nabo ebitabo abaana tugenda bazayo ku masomero byonna ndaye babireese byonna bagenda tuwa kale tuli basanyufu nnyo ku kino ekya URA ekyetukoledde era tusabire ddala Mukama twetagira ddala tubeere wamu nammwe mate tugenda koma ku bino byokka kyeyongerera ddala okutubeera ddala ebirala tweyanzeege. Nga ze Nanono Resde nga ndi mukozi wa KCC Nakawa Community Sacco nebazanya URA obuyambi bwe batuwadde era twagala mwongere mu maaso nga mukyatuwagira kubanga tuli bakozi alina okusaye tufuna butono twakugulira butusi reflector yatulina aba URA mutukwatizeeko munamutongedde otuyamba tujja kuddamu tubebaze mu 15 mwangale ng'enfudu ya Kabaka.